Webali kwenda nti oli ku Salam TV ey'omugaso amanya nze Twaha Mukiibi nkwandiza nate mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ekya program yaffe Omukeeze mbasaasira abatannatuuka ku mirimu olw'akakuba akatonnya akatontono ako kabadde kabulamu abatasobodde katambulamu nga kaweze mbasaasira abagenda otuuka ku mirimu late namwe mbasaasa so nga ate n'abatuuse ku mirimu nga mulaba Salam TV naye nga muli ku mirimu asalawo okubeera nti TV ffe tugiraba ne bwe tugenda ku mulimu yebeeriko ekyemukola kyankizo nnyo n'abakyali awaka nammwe tubaagala nnyo wano ku Salam TV. Kati mu kitundu kyaffe kino olunaku olwaleero njagala tugenda kuba nga twogera ku byabusuubuzi. Nina Sulaiman Matovu amyuka omugezi wa Kasiita tuli naye agenda kutukubira ekifaananyi ekiri mu basuubuzi twawuddeyo okwekandaga okuli eyo n'entale ezabika nti teziggwa ne konteyina z'abasuubuzi ezabika nti tezawambiddwa ziri zitya lwaki zigaanye okutambula twagala kutegeera ebintu twagala kutegeera information ensookulamuse abatulaba tuke tulabe bwe tunatambula natyo abalungi abatulaba ku Salam TV abagyekuumiddeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mti eyo kansubire mwasuze bulungi. Ogamba otya? Gyendi Twaha. Twaha oli otya? Gyendi Ssebo. Byendaba byolaba. Nkisinziira ango. Oba byempulira byowulira. Andaba okuva eno alaba nina okutwoku. Kumu. Kakati ali wano yalaba abiri. Kakati tuyinza kubanga byendaba byolaba. Genda mu maaso. Twa olwayo ennaku z'omwezi ziri 12 I think. Yes. 12 omwezi ogwokutaano. Olwaleero mu Uganda Uganda basuze nga amatu gabali waggulu nga waliyo ekiteebiteeso amendments ezimu ezigenda okukolebwa mu setteeserezo wa Uganda. Parliament. First reading y'etteeka erikwata ku nze naawe civilian. But erikwata ku basirikale. Civilian. Bw'oba onyiizizza abakulu bakuyoole bakutwale mu kooti y'amagye naye nga toli musirikale. Totapuse bubi. Eriyo okusoma etteeka oba ebbago ly'etteeka omulundi ogusooka amawulire agava mu nsonda amawulire genina agakwata ku tteeka eri agava mu nsonda eneekusifa obulungi bagamba terina nagenda mu kakiiko liina kuyisibwa leero era nampala bw'ababaka abakabondo ka NRM Amson Obuwa yabagamba ne ba minister bonna leero bateekwa okuba mu parliament bayise etteeka eryo naye nze nkisanyukira baliise lwa nsonga be baliisiza si be bakolobezi wabula abaliisa be bakolobezi lijja bakwata nkiddemu okiwulire be bayisiza etteeka eryo Bannayuganda abasinga si bakolobezi abaliyisa abalipushinga liyite be basinga okuba abakolobezi. Nze nkimanyi wande oba budde buluusi bulwabu bikukya bujja kukya libakwateko. Waliwo olunaku lumu ow'ekitiibwa eyali Prime Minister John Patrick Yamama Mbabazi bali mu Parliament nga bayisa Order Amendment Bill etteeka erikwatagana ku nkuŋŋaana ez'ebyobufuzi. Public order. Kati yateekamu nnyo amaanyi baliise lyasookera ku ye bati ya gas wali ku lutindo bulijjo simadde simanyi bwe bityo bibeera. So ebyo bwe kibanga ekizibu kya Uganda kukwata bannansi kubatwala mu kooti y'amagye nga kyekizibu kya Uganda katwe banaliisa bwetereera katwe baliyise kaba kiyise
amalwaliro gabeeremu eddagala, abatalina mirimu bagifune, abatwaliddeako ettaka lyabwe libaddire. Ne bwe bibanga ebyo byonna nga abavubuka abalina emirimu tebasobola kufuna mulimu mu eryo tteeka abaliyisizza oba abalyagala liyite kwegamba etteeka lya UPDF anti tebali etteeka lya amagye buli bwe bayise oninze nnyo olituuse n'okuliteeka mu balimi mubaki anti nze nkubuulira anti nze ndi musiraamu twaha mukibize Sulaiman Matofu ndi muzzukulu wa Abdallah Muwanga omujungute ndi musiraamu manyi kyekitegeeza abaana abasiraamu abali mu makomero okwetoolola Uganda izo gabagenda kukola ijja kizibu nnyo okuyingira eruzira buli wotunula abavubuka abayimiridde abato myaka emito bonna balina swigida Babudala ba Sulaimani ba Isima bani babakwata mu bino ebyobufuzi ebiriwo vagalanda swi ne bamukuba eruzira swi ne bamukuba eruzira swi ne bamukuba wano waliwo embeera nga buli akaliwo olini bwaba yeeyamudde bakwatanga basiraamu bonna be bakwata abasiraamu abali mu makomera ekigo ekitalya emasaka okwetola Uganda yonna tewali gwe basingisa musango tewali gwe baali bajjeeyo tewali n'ogu kati jukira bana baana recently walaba abaana bano omwana ono Edi Mutwe the whole week ngaabuze okuddamu okumulaba nga bamuyisa mu kamooli agenda mu kooti naye kati oyo yaliko omuntu naye ekyamuyambye nti eyamuliko yavaayo n'agamba ate kyasinze okuneewuunyisa kugamba nti alina wano alina olulimi lwayiga n'olulimi kati baluyigira ku mbooko kati kyonna kyonna kipya mu byobufuzi bya Uganda nti okubaako olulimi olw'eggwanga eddala lw'oluyiga balina okuteeka wansi mu basement ne bakusotta nga bw'osoma kati ate ekyo kipya mu byobufuzi bya Uganda manyi ensi ekiwuka kati ate Amini saawulirako be yakwata n'abateeka wansi wa basement nga bayigiza lukakwa kubanga Amini yali mubi nnyo ati lwaki nkyogera bakinzi boogera ekigambo kyoba Omuganda yaga nti ekisawo kyataliiwo kijjula mayinja ebigambo bye boogedde kwa Amini ne Mungu tali yanguzi budde bwe bulwawo naye ebiseera bituuka kati saawa zino saawulirako nti Amini yakwata abantu n'abateeka mu goddawuni n'abayali musoma olukakwa ati bwe tuba twogera ku byensi kankubule twaha ensi ekolebwa ebintu byonna ebyobufuzi bwe bitatereera teri muntu asobola kusuubula n'abeera ne ssente mu nsawo saawa zino Sudan tewali asuubula essaawa zino Ukraine tewali asuubula kubanga ali mu dduka teri muntu agenda wadde kati ekifuga ebyobusuubuzi mu nsi yonna nsi kubaamu mirembe era nasanyuse nnyo nga balonze paapa ng'ava mu America kuba babadde ba strategist batuufu bwe tubanga kyetulaba mu nsi yonna kubanga entalo ezisinga zonna mu nsi America ezinamu omukono kakati atudde mu steeringi y'omusika wa Yohana Batista ava mu America twagala tulabe ng'agamba ku America ekomye okuwagira ebikolwa ebyo ensi abantu abatalina abaludde nga bayayanira okuba n'emirembe mu nsi zaabwe lina amakulu wa nsonga nti bwadde ne ligambwako nki bwe kibanga bakkiririza nnyo ebigambo bya paapa oli afa bibadde byamaanyi ne kakati ekisinze ekiyinza okukyukawo wakati wano nti ono ava mu nsi yennyini asobola okucommunicatinga bulungi nnyo
ne president wa America aliko Donald Trump ebikolwa bino ebyokuvujjirira obutali butebenkevu mu mawanga amalala ne bikomezebwa ensi nefunako ku mirembe ng'ekiri mu Afghanistan, ekiri e Yemen, ekiri ludda w'Abaganda bafaabo bamaze emyaka n'ebisiibo bali mu kubonaabona tebafuna bwenkanya. Katusaiti ku mulundi guno Katonda ayinza okukozesa ono omusika wa Petero n'ayogera ne Donald Trump kubanga bonna bava mu America mu nsi emu akisiti ne tugaze nti ayinza omuwuliriza olw'ensi n'okusiga ekifaananyi ekirungi ye kennyini ng'omukulembeze w'eddiini okwetoloola ensi yonna ng'amaliza ku nsonga ebbago eryo erireetebwa ekisooka bannayuganda balina okutegeera nti ensi gye tulimu abatukulembera ne betusindika mu paalamenti batuyinako birowoozo ki kubanga bw'otunulira amateeka mangi mu Uganda ageetaagisa okutereeza nga si lino amateeka g'ebyenfuna amateeka g'ebyokulonda abantu tebakyamanyina lwaki balonda naye baali bamanyi nedda ate kati wano mu Uganda ekibagaana lwaki tebamanyi lwa nsonga bwe balonda tewali balonda ne bikyuka singa nkubuulira amazima twaha abantu bafaayo kituufu ekola omulimu gwayo abalonzi ne bakkirira obubookisi ne balonda naye bwe balonda bakola babakkiriza okukola kyekibuuzo ekirala lwaki abantu bakoonagana nnyo n'okulonda kuno kulonda kuli kwa mirundi ebiri bannayuganda ffe kennyini nga nange mwendi kasita twaddira okulonda akalulu ne tukafuula ka mu nsawo kati ebyokulonda ne biggwamu ssuubi kubanga oli agenze tulaba kyakola noga nti kati nzijyamu olwaleero yandibadde ayibiriraga nti abantu bange baŋŋamba ki teri consultation talina kyabwabuuza manyi kati olaba etteekero erigenda okuyita gavumenti zino eza Africa naddala eziri mu budde obwakawungeezi ziba ntiyitizi nga maaya ogimanyi njakuteeka ku nsonga maaya ogimanyi egyogenda gavumenti zino tugenda kugendayo gavumenti zino eza Africa naddala wano mu Uganda entiitiizi zibanga maaya bwewulira ekintu kyonna nga kikubye basaluti evuze ereeta emisinde nedduka ku nnyanja neddira omutwe neguteeka mu musenyu naye neerabira nti ate ekitundu ekinene kisigadde kikola ki abantu bakiraba matovu tuli mu biseera bya luwummula zimanyi oba oluwummula luno lulina engeri erukosaamu ebyenfuna oluwummula ekisooka mubaamu ebintu bibiri mubaamu abazadde okubeera n'abaana baabwe okubateekamu empisa balyoke badde ku ssomero nga balagira ddala nti baana abava awaka ennaku zino nabadde ntambula wansi eyo amaduuka oyita ku limu abiri eri okusatu limu mwana abazadde bonna basindisa abaana bali mu training school eri waka nabadde ntambula mu kibuga limu eri okubiri osanga baana training school eri waka olw'ensonga nti kati bw'oba oyina kyokola ng'oli makanika oyina omwana asuumuseemu ali myaka 13 oyina omutwala ategeere ssente we ziva bw'oba oyina nnimiro omwana oyina omutwala alaba ennimiro alime ategeere nti emmere eva mu nnimiro teva waggulu neeyiika nga nkuba ekyo kimu ekyokubiri n'empisa nga tuvudde ku ziri ez'abasomesa nawana awaka empisa zino eziva awaka ze zikola society kakati ate bwe tuddaawo ne tudda mu byenfuna abaana abo bagatta nnyo ku ikonomi nga badda ku ssomero
kuba abazadde bakwata mu nsawo ne bagula ebikozesebwa ne basasula fees ab'amasomero bawadde ssente ne bagenda ne bagula akawunga ne bagula ebijanjaalo kitegeeza nti n'omulimi naye aganyulwamu kukudda kw'abaana mu masomero naye ekyebuuzibwa era ekyetaaga okutunulwamu wenneewunyiza ababaka ba paalamenti ye fees omuyitirivu abazadde gwe basasula mu masomero ga private ng'ekigendererwa kubanga bw'otunuulira amasomero gonna aga private galiko abagasimbyemu mugongo ng'ate abagasimbyemu mugongo be baali badde bakola amateeka agalevolinga fees nekirowoozeka nti kyali kigendererwa okutta amasomero ga gavumenti bakole bizinensi babbe bannansi kubanga bw'otunuulira amasomero agasinga okukanda bannayuganda ssente galimu emikono gy'abanene kyokka ate nga abalina mu mikono mu masomero be baali badde batereeza amasomero ga gavumenti abaana b'eggwanga ne bannansi bonna basobole okuganyula mu ssente z'omusolo abantu ze bawa kuba n'abazadde bennyininyini abaweerera abaana bawa omusolo naye omusolo ogwabwe bo baguganyulwamu ddi awo wali ekibuuzo kubanga weewulira nti bano ababaka ba paalamenti bw'oba osobola okujja n'otula mu paalamenti n'ogijjuza kati bagenda kujjula buli omu atuule ku munne naye ng'etteeka lye bazze okuyisa lyakunyigiriza bannaabwe naye ng'ate amateeka abantu bangi nnyo ge baagala agabaleeta akamwenyumwenyu ku matama ng'amateeka agafuga ebyenjigiriza mu Uganda gwe omuntu essomero omwana tannaba nakuyiga kwogera ne bamusaba miliyoni 3 awadde entono miliyoni 2 neziddako naye nga bw'otunuulira Masaka secondary basasulanga 25,000 Naggalama Islamic basasulanga 25,000 n'ogattako amasomero abalala naye ng'abantu basoma we mwavanga abantu abakola mu banka mwe mwavanga abantu aba auditing ebitabo mwe mwava abantu ab'omuwendo nnyo mu nsi wano ne kati saawa zino otunuulira fees ng'omuzadde omu ayina abaana 8 nga yeetaaga miliyoni 15 naye si ba university ba bibiina bino ebisookerwako n'ettaamu nga bw'oziraba kati bawummudde omwezi gumu omuntu agenda kukwata miliyoni 10 anaaba yakabazzaayo bwati bwappa nga bayitawo emyezi emeka 2 nga bawumula nga bakonectinga ku lusomo olusembayo ng'obeera nga atasasulangako kakati naye nga bw'otunuulira bannannyini masomero bonna abasinga ate agamu oyinza n'okwekanga nga bw'ofuuza tegawa musolo bagawandiisa nga NGOs naye nga ate bannannyinigo bali mu gavumenti kyokka be baali badde bayimplementinga okuteekawo okuzimba amasomero ga gavumenti agatuukagana n'omulembe kati kankuwa ekyokulabirako abazadde abaweerera abaana awo ku Nakasero beekolamu ekibiina kyabwe nga baagala abaana baabwe basome essomero lya gavumenti naye abazadde beekolamu ekibiina bafacilitatinge nga abasomesa basobole abasomesa okuteekayo ebirowoozo nga basomesa abaana baabwe n'okuzimba bbugo obwo kwekyo contribution y'abazadde naye mwabo bennyini mulimu ayagala okuvaamu akola essomero yatandise okubalwanyisa yagenze mu Ministry of Education wa minisita n'abaloopa kubanga naye ayagala life kubanga ali abantu kibadde bawawana ayagala akitransferi ng'akitwale gyagenda okukola essomero kati nsi yakika ki eyo nga mmwe temulumirirwa mwefaako mwekka nsi yakika ki tugenda mu kuzzaayo abaana ku masomero waliwo abagenda okulindako waliwo abagenda okwogera ne bedmaster waliwo abagenda okwogera ne kimu byonna omuzadde n'agenda ku ssomero n'ayanika obuziina bwe bwonna
naye ng'ekyewuunyisa yasuubudde ebintu n'asasula omusolo miliyoni 100 naye nga ku miliyoni 100 z'asasudde emyaka 25 gy'amaze mu busuubuzi mu Ggombolola mwava oba mu disitulikiti mwava temuliimu ssomero lya gavumenti lyalaba likutuuka ku mutindo okutwalayo mwana. Ate kati ogenda n'ogamba wano ng'oli mu program n'asasula omusolo gwa miliyoni 100 omuntu akulaba atamanyi bintu atali mu layini ya busuubuzi atali mu layini ya bintu bya misolo egyo ayinza okuza nti olimba oyogera ku bannagagga nina mukwano gwange berisi motoka ya bulijjo kamotoka ka bulijjo ne bamukuba miliyoni 10 mwana nga nedda ogule kati kanko ekyokulabirako ekyokulabirako 10 mwana nti ogule motoka Dubai $10,000 nojja mu Uganda n'owo omusolo gwa $3,000 bamukuba 10 mwana nawulidde nga ntunula bwe kati nawulidde juzi nga Ministry ya Transport ndi kibatekawo miliyoni 10 mwana si kyekirya nawulidde Ministry ya Transport ng'egamba baleeta etteeka okuwera emmotoka enkadde zonna ku kkubo emyaka 10 ez'emyaka 10 nenga nti kale katukikuweerwe kaminge tulabe naye kye baali soose okuwera eziyingira oba eziri ku kkubo eziri ku kkubo zonna eganga ati kati bajagalako bakyogedde jjo era baasi zizze zitta abantu katugeze tukkirize nti ajali Mungu abagireese naye wabaawo n'obugayaavu mu Uganda ewali engende ennene wosanga nga baasi zitikka nga tewali inspector waazo woyingirira mu baasi ng'ogenda up country n'oyingira mu baasi wansi ng'eyingiza amazzi n'oyingira baasi ng'oluggi lwa driver balusibisa bikoba enkoba zine zibasiba ku ggaali naye nga baasi eyo owa traffic n'amala agikwata omulimo mmye owa traffic n'amala akwata baasi eyo omulimo mmye bw'oyingira mu kisenyi wali nga basaayo ebintu okwata ku mutwe n'ogamba yarabbi bano banaatuuka zino kilo zinaasobola n'okugattako abantu nga bateekayo nga buutu yennyini nnyini oyinza oga nti oluguudo luli mu buutu ng'enfuuferye ebituli eyingiza amazzi naye toyinza wa trafiki n'amala agiyimiriza musajja wattu kyovula aba trafiki bonna be bakitegeera nti ne bakama baabwe badiringira mmotoka nkadde nabo ne baga nti alhamdulillah era bw'osanga takisi zonna eziringa enkuba z'embooko bannanyiniza abasinga ba traffic katugende tuwumulemuko katono tukomawo awo erakiika nga 25 katugenda kukomawo tusobole okubeera nti tumaliza programu eno kasooke tuwumulemuko katono na Sulaiman Batovu amyuka omwogezi wa Kasiita Zetwaha Mukiibi katujje Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma nga sasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo bana nkisa bibadde byangu naye mwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira ddakula nga ze muwanguzi nakkonde North. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Byolina okukola obeere steady. Kebera ku akaunti yo eya bank omanyi oba nga waliwo abaggyeko ssente zo sinakindi okugikozesa okugula ebitali bibyo. Bwekengera ekintu kyonna tegeeza banka yo mu bwangu ddala. In partnership with
Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. With so many entertaining shows on our kids channels, there's something exciting for all ages. No matter what GoTV package you're on, it's your ticket to the GoTV Fun Zone. Enjoy shows carefully curated for all ages, all in a safe and family-friendly environment. So stay with GoTV, your ticket to the GoTV Fun Zone at home and on the go with GoTV Stream. GoTV, love it. MTN Momo ekuleetedde investor nga yenkola eyeesigika okusobozesa okukozesa ssente zo okukolera bakasitoma basobola okuyinvestinga okutandikira ddala ku 10 okwefunira amagoba ga buli lunaku ate n'okugyayo ssente zaabwe ze beeterekedde akadde konna we bazaagalira. Goberera emitendera gino, nyiga *165# londako namba 7 investor and insure, zaako namba 1 invest with Momo, londako 1 investor, yingizaamu piniyo okusumulula amaanyi ga investor. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. Okuviira ddala nga yakazaalibwa, Sara yalina okukakasa nti Daniel amalayo doozi zonna ez'okugemwa okusobola okwetangira endwadde zinnamutta. Kyokka omusujja gw'ensiri gwasigala gumugonza. Ku kalwaliro waafunira obujjanjabi, dokita yakikakasa nti ddala gwali musujja gwa nsiri. Olw'obujjanjabi obwamuweebwa, Daniel yassuuka, kyokka Sara n'asigala nga mweraliikirivu. Dokita yamubuulira ku ddagala erigema omusujja gw'ensiri era n'akkaatiriza omugaso oguli mu kugema omusujja gw'ensiri. Sisinkana Mr. Vaxa ne doozi 4 esooka ku myezi 6, ku myezi 7, ku myezi 8 ne ku myezi 18. Mr. Vaxa ayamba okwegobako omusujja gw'ensiri. Buli mulundi gw'afuna doozi ye ey'omusujja gw'ensiri, Daniel yeeyongera amaanyi. Buli doozi emwongera obukuumi okwetangira omusujja gw'ensiri. We twogerera bino, Daniel mulamu nnyo era alina amaanyi mangi. Twebaza eddagala erigoba omusujja gw'ensiri. Sara yakola okusalawo okutuufu. Okugema okw'ekikungo n'okugema omusujja gw'ensiri kikuuma abaana baffe. Kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi olwaleero. Okumanya emisingawo, kubira minisitule y'ebyobulamu ku ssimu eya 0800 10 noti 66. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu. What does it take to own your moment? It takes preparation without limits. Mommy, what happens when I don't brush my teeth? When you don't brush your teeth, they will rot and they will fall out. Wow, Mommy, how do you know all about this? Mommy, you're smarter than TikTok. Thank you, Mila. It takes knowledge without boundaries. At FiberNet, we work backstage so you can take center stage. Get connected to the most reliable and affordable unlimited internet by visiting fibernet.co.ug or call 0800-310-310 to get started. FiberNet, the unlimited internet experience.
toyanzege mwebe kwanti mulaba Salam TV n'okugitambulirako naje tugenda okubeera nti mutambula naffe kyemukola kya makulu ddala. Nina Sulaiman Matuvu omusuubuzi mu Kampala, twogera ku nsonga ezikwatagana ku busuubuzi nate n'ebiriwo olwaleero mu ggwanga. Nja kutwala ku nsonga ndala naye Katonda bagintwalako, njagala onkompeyalingire Amini na guno omulembe atozizza ku byamini kuba njagala nnyo bannayuganda bategeere comparinga Kyaggwa Kyaggwa bwe kiba Kyaggwa ffe guno omulembe gwe tulabye bwe kiba Kyaggwa lwaki bba abaliwo tebakimanyi nti Kyaggwa ati kati nze guno omulembe gwendabye buli nange gwendabye naye okusinziira ku bye baayogera ne byendaba ate endaba enjawulo y'amaanyi nnyo ku bye baayogerako bye bataatuukako tewaaliwo wano gwe bateeka mu goddawuni kusoma lukakwa. Obote yali mubi nnyo, ani gwe yateeka bwobusi mu goddawuni okusoma obululango. Anti kati nedda tuli ku nsi yaffe Uganda, twagala ebintu ebyo bikome, biina okukoma twaha. Enkyanze enkyagwe kati olutandika byakusosola asikusosola ate yakiteekayo yali amanya ataddeyo ki yaga nti onaali eno tumusazeeko enviiri ekirevu talina asoma gundi nenga nti Obote yakyawa Abaganda n'abayisa bubi nnyo naye tiyakwata Baganda bateeka mu goddawuni kubasomesa lukyoli. Bino ebintu birina okukomezebwa. Ensi we yatuuka bw'otunuulira amawanga gonna galwana na tekinologiya, abalala bagenda ku mwezi, abalala bakola trains amasannyalaze ensi zaabwe bakonekitinge ku mawanga amalala. Ffe tukyateeka abantu mu goddawuni kwayingiza lulimi. Tugende ku kirala tugende twayanzege nawulidde nti ebyobusuubuzi by'abantu ebyamaguzi biri mu URA baganyo bijjayo. Ekituufu kyeki baganyo bijjayo engoye tezikyatuuka eno ziryawo abasuubuzi baganye okujjayo engoye zaabwe. Lwaki? Olw'ensonga URA bavuga speed, yayongeza omusolo ate bwe yamaze okwongeza omusolo neyagala okuteeka amateeka ku bintu byetaatika, kubanga abasuubuzi tosobola baawukanya ku gulupeji. Basebalamu bonna sebalamu nga bwe muwulira babwogi bonna baguli ba gulupeji bakagolo. Abantu bonna be mulaba balina amaduuka mu Kiyembe Bagibukenya baani bonna bavudde mu gulupeji. Ati gulupeji esitulamu omu ananyigiriza abalala. Gulupeji esitula abantu bonna, kisinziira esitula abantu bonna, buli akula buli amala okunyweza akatale n'anyweza supplier ng'asobola omuteera container ng'oyo agenda. Ne buli gurupu egenda ebeerako n'abantu abategeera oli. Abantu babeera wano e Kampala n'akube wa shipa n'amuga container ebintu byange bintere mu container twa mukibi. Nze mbyagala ku dduuka. Twa mukibi wali awo Japan. Twa mukibi wali Japan ali China. Ali China awo nti ye ebintu byange biteekaawo. Abantu bennyini abasuubuzi bannannyini bintu be bakwata essimu ne bakubira bashipa nti ebintu byange obitisse biwe clearing agent gw'olina yenna bikiriyalinga abindeetere ku dduuka. Teri shipa yeetumiikiriza kiriyalinga bintu nga nannyini bintu amuwadde lukusa. Kati obwegasso obwo URA bulekera abasuubuzi kubanga balina ebibiina ebibafuga be bafuna obutakkaanya bajja genda boogerezeganye. URA erinde bulinzi muntu aleeta ebintu emuggyeko omusolo, ate omusolo gusaanidde. Era nze nnyina obuzibu n'abaka ba palamenti wiiki eno bwe badde balina okuleeta amendment bill mu tteeka ly'omusolo nga mmanyiri erigenda okusooka. Naye kisinza okunneewuunyisa era ekyanzija enviiri ku mutwe kwe kusoosa etteeka ery'omuntu omu okusinga etteeka ery'Abannayuganda bonna.
naye ekyo tukikwasa Katonda ate ne tubasabira nti Munyazi Mungu abawangaza. Omanyi Mungu aizo kuwangaza n'ebitiibwa ne weebuuza lwaki akuwangaza naye nga mu kuwangaza ennyo akunoonyaamu ekintu kimu kwekuba mu mutima ku byokoze. Bw'ogaana n'akutwala n'ekyo kyennyini naye ate oluusi entwala ye eyinza okubeera enzibu. Kyobula abantu abasinga Mungu ne bw'aba akuwadde ssente n'akuwangaza nazo, abazikuwadde owangaale nazo tegeere nti yazikuwadde n'obuwangazi n'abukuwa ozikozese bulungi. Bw'ozikozesa obubi ng'omujjuutuka. Kati na kino nsaba nnyo Munyazi Mungu abantu abayisa amateeka gano bawangaale babakulire ne kaliba, naye enkyukakyuka bw'eriba baddewo mu nsi ate basangewo nga balamu. Amateeka gennyini ge baayisa gabakwate, kubanga abantu bannayuganda balina amateeka ge bayayaana ge baagala ng'etteeka ly'ebyenfuna. Abantu babajjako omusolo oguli abunomo. Nakumati uchumi zonna zaggalawo nga enduulu eryegi omusolo gwa Uganda guli waggulu. Ne Nakumati yakozesanga abantu kumpi omutwalo ngumu nga n'ekitundu. Ng'oggyeko abakozi abaakolanga munda ogatteko ba supplier abaasiikanga emberenge, ebinyeebwa, ensigo z'ensujju, ebintu bingi nnyo, simu abasupplyinga ng'agamba ngezo nga semaduuka ezo. Uchumi badriver abavuganga ebintu, abalunzi abasupplyinga ngamu enkoko, ennyama y'embuzi, amagi, ennyama y'ente, ako n'akatale kaafa. Chaini y'emirimu egyo gyonna n'egyefa naye ng'efudde lwa kintu eki musolo. World Trade Organization waliwo emisolo mingi nnyo egigibwa ku bantu wano mu Uganda nga tegiriimu, ne bw'oginoonya mu article efuga omusolo nga teriiyo. Twabasaba the tax amendment bill okuprotectinga ebintu ebikolebwa wano n'okuprotectinga bannayuganda abakola emirimu, okubataasa ku bannansi abazza bamaamidde akatale. Naye buli lunaku bayimportinga Bachina, baprotectinga oli atali munnansi. Oli waliwo omuntu omu yagufuula omukutu ayimportinga Bachina. Kati ekirwanyisa wano gurupe egisimanyani waliwo ekyekwesa emabega baagala bateeke Omuchina atandike kampuni ekiriyalinga ebintu by'Abannayuganda bonna ebigatte wano, ne China bateekeyo abantu baabwe nga atunula butunya nti otwa Muchubi yazze okusuubula nti ye tini namba yeteeka wano. Bw'anaatikka emigugu n'aweza emigugu 20 oyo ali qualified ogenda kuyinfiriza okusasula. Oyo ali qualified ogenda wano. Naye ng'ebyo byonna babikola mu mutima mubi, si mutima mulungi. Tanzania balina ekibiina ekikulembera abasuubuzi. Be bafuna obutakkaanya ne gavumenti nga erina emisolo gyereese. Pulezidenti wa Tanzania Samia Suluhu tiyatandikawo bibiina birala by'abasuubuzi, yasisinkana bali n'abagamba nti abaye ogubadde, ne bamugamba ABCD n'abagamba nedda. Kakati omusolo tugenda gusala mwe mufune, kubanga sente ze mufuna muzimba Tanzania, wabula ne Tanzania ng'ensi nayo mugiweeko ebasolooza omusolo ogusaanidde muwekulaakulanye nga ne sente ze tubajjako bwe twongera obbakulaakulanya. Ekyo bayita win-win situation. Ye tax amendment bill gye twabasaba, twabawandiikira paragraph 6 ne tugitwala ng'abakasiita nga tukoze research bulungi nnyo nga buli kimu ekiri. Ababaka ba parliament abantu be bawa ekitiibwa bayita ba honorable baatugamba nti abasuubuzi mulina ssente mpitirivu, bwe mba temutuwadde miliyoni 2 eno tebajja gisoma ku fulo ya parliament ne tugibawa era nakati
twagenda Uganda enyuma ninga kakati saawa zino babukeereza nkokola ababadde tebalina mu Kampala bakomyewo bayise etteeka nti Munnayuganda ananyiza omuntu omu mu Uganda wano simanyi nti ate ye banyizizza bamuvunaanira wa ndi banamunyiza kooti y'amagye naye kyensaba Munyazi Mungu abantu abo abawangaazi kubanga waliwo eyakiroozaako nabo bajja kiroozaako bayise amateeka agakwata ku bannansi ekyatwala mu kiibi nga tumaliriza njagala okwebaza ennyo olw'omulimu gw'okoze okulwanirira famire ya Malahamu Haji Ibrahim Wanga Kibirige BMK kubanga mu bannamawulire bonna abawangalanga ne Haji ate okutta ekifo kya kumwanjo era tusaba Munyazi Mungu akuwangaze n'ekyo obuteerabira abantu bangi muwangala n'abantu naye nga beerabize era nze mbabuulira naddala mmwe abeekulubeesa n'abantu abalina ebifo ebinene mu gavumenti buli lunaku nkeera wano ne mbulira abantu ensonga za BMK ziri bwe zitusaba natukana okunkubira bwe mba nga akyerabidde bwe nta amasimu saba tonna tubuulira kubikwatagana awo era nkusaba tossa mukono nange wenfuna chance gye mba nkyadde nga wano nga mpisa olw'ensonga tuyina okulwanirira famire y'omusajja oyo kuba omusajja oyo yaleka omukululo ku Busiraamu n'aleka obukululo mu Uganda yonna ye musajja yekka omugagga eyaziikibwa mulimbo ate nga y'Abasiraamu ate nga yaguze ettaka nakkiriza ne bamuziika n'abantu va ku bantu ba bulijjo waliwo abafiira ku kkubo nga tebamanyiddwako na famire zaabwe nakkiriza ne bagenda ne bamugalamiza wali abantu abo bameka abasobola okikola Haji yali ayina ettaka eririko ebibira bya Kalitunsi eririko emivule wali ewaabwe Masaka wali tewafunze ebizimbe alina zi business Uganda Zambia America naye yamanya nti Munyazi Mungu yamuleeta mu nsi n'amuwa obugagga bw'alina n'agoberera okugera kwa Mungu n'agandi nnyina genda na bano naddira we yassa omuzikiti Masigidi Musa we tusaalira yali asobola okuteekawo ekintu ekirala naye omanyi abantu abaganyiddwa mu muzikiti ogwo abafuniddewo emirimu n'atakoma okwo n'aweerera ye mugagga abadde asinga okuweerera wano abantu baddokita abasomesa abalina emirimu egy'enjawulo nga bava mu ntuyo za Haji Ibrahim Wanga Kibirige ekirala n'afa ku nnono ye teri Katikkiro wa Buganda alondeddwa nga Haji Ibrahim waali gwatawadde ku musaala taliyo nga nkyogera ndi mu kamera nga ntya Mungu ng'abalabirira era n'owekitiibwa Katikkiro wa Buganda aliko kati Charles Peter Mayiga yakyogera n'amala n'alabirira abalwadde ba Nalubiri n'atandikawo n'ekibiina kiramba kakati omuntu ng'oyo bwe tutalwanirira baana be tuba tugenda musasula ki tuba tulina okulwanirira famire ye esigaze ne Mungu atugumye famire eyo esigaze ligase ye ng'omwami oyo bwe yagikolera kubanga egigwana abantu bangi nnyo Haji Mungu amaliza Haji Mungu we yamutwalira talina ttaka lya muntu lyeyabba yagulanga ggule kakati wakimwe mujja okubba ettaka lye talina nabeeranga wali okuliraana maama we Masajja ng'aweereza tractor n'akola oluguudo olwo lwonna ng'akolera oluguudo maama we n'abatuuze bonna kati bwe yavaawo genda olabe oluguudo bwe lufaanana era nsaba abatuuze b'e Masajja mwami Kiyaga akulembera division y'e Masajja
muddemu muyisenga mu tractor nga Haji bwe yakolanga. Tweyanze nnyo, tweyanzege profilinze bulungi nnyo. Tweyanzege nga tumalizanire dakiika 3. Sibaye ina message olunaku olw'eggulo Katikkiro wa Buganda message gye nnina nebaza ow'ekitiibwa njaga message eyo nevudde eri abasuubuzi abasuubuzi bonna okwetoola Uganda twebaza ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'enkwata gy'akuttemu Ddamula n'okusembeza abasuubuzi emmengo okubeera nga abasuubuzi abatwala emmengo baweereza obwakabaka bwabwe era tukimwebaza nnyo kubanga nze oyo abeera mutabani wange kuba abenga be bamuzaala ekirala ne bwe baali bamukwasa Ddamula bwakebera mu bufaananyi bwe naliko kuba nali mabega we ffe twali mu lutalo olwo olubaawo naliwo era nali mugoberera nnyo kuva nga akyali yemmwe mwali mulwana okumulemesa ekyo afune nga waliwo abalwana omulemesa n'ekirala nti nawangaala nnyo naye nga mugoberera ng'akyakola puroguramu ebifa mu mawulire ng'akyali minisita w'amawulire Mmengo kati nze ndudde naye nga mugoberera naye mwebaza okugatta abantu naddala abantu ba Buganda wano n'okukomyawo ekitiibwa kya Buganda ebweru waayo n'emunda mu ggwanga kimwebaza nnyo era mwagaliza obulamu obulungi era musaba takoowa kugatta bazzukulu ba Buganda naddala abagundiivu mu byebufuzi njagala Katikkiro nga ffenna bwe tumwetoololerako nti ye kabaka affe ow'ebweru Baganda baga nti bwaddene ligambwako nannyiniryo agambe ku bakulembeze abava wano mu Buganda abayina ebifo eby'ebbeeyi abatutumufu abagambeko balemwe kuswaza kitiibwa kya Buganda ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bava wano mu Buganda nga bagundiivu naye ng'enjogera yaabwe tejjaayo kifaananyi kya Muganda omugunjufu. Ssebo Katikkiro tukusaba n'obuwumbeefu abantu abo ofuneyo olunaku basisinkane onywemu nabo kacyayi tuteme baleme tuvumaganya subira Katikkiro asinkana ba Buganda Caucus naye waliwo abalala abetolebwako ensonga Buganda betunuulidde nti mwabo muyinza okuvaamu omukulembeze asobola okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ng'ava mu kitundu kino ekya Buganda abatawese nedda abala babikola mwakyola akyoli sub-region esalawo kinene nnyo kuba MP abajjo bakiikirira ssebo basobola ba elders baayo kakati wano elder bwe tulina nga bwolaba kuba kusosola nga bwolaba omulangira Dr. Jjajja w'Obusiraamu bwakola ekinene nnyo okugatta abasiraamu mu Uganda era olaba wana abasiraamu nga bafunye obutakkaanya abaagala abalimu ensa akimala kakati ebbendobendo lino okuviira ddala ku mirembe gy'abazungu bendobendo lyabagunjufu ate obugunjufu bulina gye bwatandikira obugunjufu bw'Obusiraamu mu Uganda bwatandikira mu nnyumba mu Buganda obukulembeze mu Buganda eyawamu bwatandikira bwakabaka bwa Buganda message kosembyayo eri bamemba parliament bamemba ba parliament message yadakikemu mwenna abagenda mu parliament y'eggwanga okubya amavi okutuula ku nkubya amavi nga mbegayirira nga temunnaba kuteesa kiteeso kyonna musooke munyige ku mitwe gyammwe mumanye nti gikyali gyammwe oba si ataawo sikutegedde mweba kuba ndi mutambudde naffe olunaku olwaleero mbadde ne Sulaiman Matovu musuubuzi wa mu kibuga Kampala wano yakyonvolerwa nti abadde ayisaawo bino ebibyo ebya container groupage na biki URA ebyetakyayagala yagala okugoba nze Twaha Mukiibi mubeere bulungi mweraba.
eno ye Salam TV.